Bamuntu nsolo b'ekitongole kya Kampala Capital City Authority abalabikidde mu katambi ku mikuto gya internet egy'enjawulo nga batulugunya omukyala n'abaana be ababiri KCCA ebasibiddemu ebyanguwa. Abasirikale ba KCCA abasatu balabiddwa mu katambi nga batulugunya omukyala agambibwa okubeera omutembeeyi ku nguudo z'e Kampala eyabadde akwataganye n'abaana be ababiri. Bamuntu nsolo bano ababadde abasatu bonna balabiddwa nga bakozesa amaanyi amangi okukwata omukyala n'abaana be ababiri eno nga bwe bamugunda wansi ne ku mabbali g'emmotoka nga tebafiiriddeeyo ddala ku mwana gw'abadde aweese ng'ate omwana omulala bamuwubanga nsawo. Amyuka omwogezi wa KCCA Robert Kalumba ategeezezza nti oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano akavumiriddwa ennyo abantu ab'enjawulo ekitongole kyasazeewo okuwummuza abasirikale bano abalabikidde mu katambi ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Ng'ekitongole tetusobola kukkiriza abantu okweyisa bwe batyo. Kyova olaba akatambi kafuluma mangu nnyo Idi yayita meeting team eyo ne bagisuspendinga immediately nga investigations ikyagenda mu maaso. Wenjogerera kati babasuspendinze nga bwe tukola investigations. Ekitongole kya KCCA ekivumiridde ebikolwa by'abakozi baakyo era n'ekiteekawo ennamba y'essimu abantu ba bulijjo gye bayinza okuyitako okuloopa ebikolwa ebiraga empisa ensiiwuufu eby'abakozi baabwe nga bali mu nteekateeka y'okuteekawo ennamba y'essimu etasasulirwa ssente. Nina essimu gye musobola okukubako nga mwagala kuloopa ekintu na it is 0794 660 383. Kanjiddemu 0794 660 383. Tuba traininga nayo tebabulamu abamu nga mulimu ekizibu n'ebitongole byonna n'ekyammwe wonna genda wabeerayo oyo omwoyo naye omwoyo tayonyoonera kitongole kyonna. Wabula ekitongole era kikubiriza abatembeeyi okukolaganira awamu n'abakulembeze b'ekibuga bave ku nguudo ng'etteeka we liragira ebikolwa by'ekitujju ng'ebyo ebyakatambi akafulumye bisobola okwewalibwa. So of course operations zose kyagenda mu maaso nette twaliyagadde kulwana twaliyagadde ffenna twekolemu omulimu tugezeeko nnyo nti tulabe nti tugoberera amateeka tokeera ku makya n'ogamba nti kangende ntembe kangende ntule wano ng'omanyi nti omenya amateeka ne bajja okugamba kutugamba nyabba kuba amayinja mujje enkyanze nyabba kuba si kirungi. Ng'oggyeko akatambi akafulumye abakozi ba KCCA bazze bafuna obuzibu okukakkalabya emirimu gyabwe ng'abatembeeyi ebiseera ebirala beefuulira abakozi ba KCCA ne babakuba era ne babatuusaako ebisago ekintu ekitta enkolagana wakati w'abaddukanya ekibuga n'abakikoleramu. Ensonga y'abatembeeyi mu kibuga efuuse ensonga okuviira ddala mu biseera by'okulonda. President Museveni yabalagira badde ku nguudo kyokka KCCA yali yabagobako. Oluvannyuma lw'akalulu okuggwa ekitongole kya KCCA kyasitukira mu bulambalamba okugoba abatembeeyi ku nguudo ekintu ekyaviirako obutakkaanya naddala mu bukulembeze bw'ekibuga. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.